Gavumenti yakuneze bangawo enkola ez'enjawulo ez'obwegassi n'ekigendererwa eky'okuggya abantu baayo mu bwavu ng'ezimu ku zino mwe muli ey'emyoga wamu n'eya parish development model buli munnayuganda gy'alindirira ng'embaga. Wakati nga bannayuganda beeteekerateekera enkola eno, mmeeya wa town council ey'e Gombe nga kino kisangibwa mu disitulikiti ey'e Butambala nga ye Lunnuma Khalid Kizito asabye gavumenti okusambyako mu nteekateeka zino abantu basobole okukozesa ensimbi mu budde obutuufu zireme okubafaako n'abamu okulemererwa okuzizzaayo. Ono okwogera bino asinzidde mu kisaawe ky'e Gombe mu lukuŋŋaana lw'abalimi n'abalunzi kw'ogatta ne bannazi bizinensi ez'enjawulo okuva mu bibiina by'obwegassi ebiwerera ddala 2 nga bano bali wansi wa manvuuli eya Butambala Groups and Sacco Associations era nga kirimu bammemba 1.5. Asoose kulambula midaala gy'abalimi okubadde ebirime eby'enjawulo bye boolesezza ng'ono abadde wamu ne Ssaalongo Mukiibi Benjamin omukugu mu byenfuna. Abalimi ab'enjawulo balomboza ebizibu bye bayitamu omuli ebbeeyi y'ensigo kw'ossa n'eddagala eri waggulu kyokka ng'olumala okubirima ate olwo ababigula ne babadondola. Enfuna ntono ate enfulumya nnene endya nkoko ziriiso zikuza okutuuka wano taata kitwala ssente nnyingiko. Bano bagamba nti bannabutambala beenyigidde nnyo mu bwegassi nga kati baagala gavumenti ebateekemu ensimbi bongeremu ebyo bye bakola kuba kati n'abaana batuuse okubalemerera okubaweerera. Ono y'ensonga lwaki school fees ekoze ki zikalubye yamba mu kutusindikamu ng'ali mu lukuŋŋaana olukubiddwa mu kisaawe Gombe, Mmeeya Lunnuma mwasinzidde n'asiima gavumenti olw'okuvaayo n'enkola y'obwegassi gy'agamba nti yakuyamba abantu okwekulaakulanya kyokka n'agiwanjagira okutuusanga ku bantu obuyambi ng'obudde bukyali. Abantu batudimaaninga kubanga tuli mu sizoni ya nkuba kubanga oli aŋŋambye nti mwagala enkuba emale kuggwako ate mutuwe ssente. Bwe munaazituwa ng'enkuba eweddeko tujja kuzirya buli ate mutusibe. Bo banna NRM Kayingo abakaddiridde mu kibiina kino basiimye omukyala President Nabaggala akoze ogw'okubalondoola n'okubanoonya n'abakumaakuma mu bibiina nga bagamba nti babadde bafuuse ekisekererwa eri abavubuka. Nabaggala eyasobodde okutukukunulayo kuba twali twakoladde enteekateeka yaffe ey'okuŋŋaanya ebibiina byonna ebiri mu Butambala nga tukozeemu ekibiina ekitugatta awamu era abantu batunuulira bubi. Tutukoledde nnyo NRM ebbanga ddene naye tetulina kyetugira kyetugabana. Abamu ne batugamba nti twabibbadanga bwe bayogera. Ye Mukiibi abakuutidde okutandika n'akatono ke balina ate era bannyikize n'enkola y'obwegassi nga gavumenti lw'ejja okwanguyirwa okubayamba. Tuyige enkwata ya ssente tufune kye bayita financial discipline ate tuyige okuuma ebiwandiiko. Ye omukyala Nabaggala annyonnyodde ensonga lwaki yavaayo okukumaakuma n'okugatta abantu bano ng'ono abakuutidde okuba n'omwoyo gw'eggwanga ate n'okugondera amateeka ga gavumenti kibayamba okugifunamu. Nange n'ennyonta n'abantu b'e Butambala nga tulowooza nti ekitundu Butambala yazibikira naye olwaleero bannabutambala gye bali NRM bagyagala era Muzeeyi Museveni simanyi kumanya kyogenda kukolera abantu bano kubanga beetaaga okwongeramu. Kafeero Charles asomya alipoota ekwata ku disitulikiti eno ey'e Butambala gy'agamba nti erimu ebibiina ebisoba mu 2 nga ne bammemba basoba mu 1.5 nga kye beetaaga bwe buyambi okuva mu gavumenti kuba bba enteekateeka ey'okwekulaakulanya bagirina nga nsimbi ze zibulamu. Okufuna ku bikozesebwa katugambe nga mu bulimi obulunzi n'ebintu ebirala byetufaanagana bwetyo mirimu gyaffe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa Case TV agaleero. Bantu bayise mu bwegassi ne bakola eby'amaanyi.